gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi Kinema kyakola ekikwekweto mu lutobazi lwa Lubigi mwe kyakwatira abantu abasoba mu 3 abaali beekomezzaawo mu lutobazi lwa Lubigi. N'olwaleero bano bakedde kuddayo mu lutobazi luno gye basanze abantu nga beekomyawo dda. Eno esangiddwayo obusiisira obwazimbibwa kyokka bannyini bwo ng'abamu badduse dda. Buno bumenyeddwa. N'ababadde balimirayo kasooli n'ebikajjo nabyo bisaanyiziddwawo. Babateeberezebwa okuba bannannyini nnimiro zino obwedde ebigenda mu maaso babirengerera bbali. Waliwo abakwatiddwa nga kuliko n'azirise. Abamu bagamba nti abantu bano tebalina wakulaga nga kye kibalemezza mu kifo kino. N'abaana bakyali bato, feba maama, feba taata, Sola kwagala kudda wano mu Lubigi. Possible ensiri nnyingi nnyo, obulwadde bungi nnyo n'ebintu ebirala. Ate era waliwo n'ekirala nti bannaabwe abamu bali mu makomera. Kati omuntu nga yalabako ku muntu ng'olwessa ali mu kkomera kiba kitegeeza olina okubuuliriza lwaki omuntu ono yandibadde akomawo wano ku Lubigi. Abakwatiddwa mu kaseera kano bakomerwa ku poliisi y'omu Lubigi. We tuviiriddeyo nga poliisi n'Ennema bakyagenda mu maaso n'okuyiikula ekifo kyonna okulaba ng'abantu tebaddamu kukomawo mu kifo kino. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.